mazeeyo naye n'obeerako kyojjamu ekikunoga nti abaagalwa naffe nga bwe tuli wano buli muntu Katonda alina ekirungi kyamulabamu naye ate waliwo n'obunafu walaba nti gwe nga Kisakye olina obunafu ku ssente gwe nga gundi olina obunafu ku bbeere oba ku sikaati gwe olina obunafu ku bukulembeze buli mukulembeze gyati ate oyo omusumba ate oyo bwati ate oyo nga buli muntu omuyinako ensonga kati buli omu ku ffe ekirungi kinywezi ate n'obunafu Katonda akugambye obukola otya ogenda okumaliriza expository ng'omuntu agamba nti kituufu nkoze ntya kakuweyoko n'awalala katono nnyo tugenda ne tufuna ng'ebintu bino ebyabula ekinusu kyabula nakyo ekirala endiga neebula nakiki ekirala naye mu lubuulira lumu n'oyagala okubitujjirayo naye twawulire waliwo enjawulo kituufu kakati omaze okubitu waliwo enjawulo wakati w'ekinusu okubula waliwo n'enjawulo wakati w'embuzi oba endiga okubula n'omwana okubula kakati ebyo mwenyambeko okuba muli babulizi bannaani waliwo enjawulo wakati w'ebintu ebyo ebisatu wanika ku mukono nyambe otyo sebo yimirira otubuulire enjawulo kiwe wakati w'okubula okwo kusatu webale nnyo kati tukiyamba tutya oli bulungi genda maaso sikugjeewo otyo nabula naye temanyi bwakuddaka kakati awunzika samoni eyo wunzika njagala agiwunzika tumaze okuexposinga essebo kati oli mu conclusion oli mu appeal otyo kati application tukende mu application jangu webale nnyo yalaga kati tuka mu application tuli mbadde njagala owunzika samoni eyo expository oyagala giwunzika jangu owunzike samoni omaze okubijjayo obitu exposinze ng'oli bwakimaze kati tutandiko kyebagambye kati tusike ebintu bino byonna ebisatu byabula naye waliwo eyasobola okubizuula era n'olwaleero asobola ddala naawe okuzuula yoyo Yesu Kristo yasobola okuzuula ekiba kibuze kale kambayambako olw'obudde kaakati mu samoni eyo era ne mutiyemwayo wano tusobola ogikozesa okukolako olwo n'ogamba waliwo abamu ku ffe twali tetumanyi nti sabbiiti lunaku lwa Saturday twali tetumanyi nti okubatiza kwa kunnyika naye Yesu akunoonya yensonga lwaki nazze mu lusukuŋŋaana wano okukutegeeza nti wabula newakubadde obadde tomanyi nti wakola otya gwe Katonda akukola atya akuyita mufe wakati mulimu abaabula wakimanya nti sabbiiti naye wabivaako wakimanya nti okubatizibwa naye wabivaako ng'omanyi gy'osobola okudda naawe Yesu akukoza atya muffe mulimu abaana abaabula ng'okimanyidde ddala n'ewaka nti gano ge mazima eno ekkanisa ya Katonda yasigala naawe Yesu akukola atya naawe komawo kaakati samoni yaffe tewedde abadde tamanyi nti Saturday ye sabbiiti mutuuseeko eyali agimanyi nga yaddirira mutuuseeko kati bonna bonna ng'obayita nga bakola batya nga bakomawo kati eyo bannaye tugivuddeko tetugivuddeeko otyo akati tugenze ku samoni yaffe endala bagiyita Topical eri mugirabye nti tubadde ku byawandiikibwa ebiriranaganye naye nga birina ffiimu gye biriko kati eno Topical tugenda kunoonya mu bayibuli yonna yonna buli kyawandiikibwa ekyogera ku sabbiiti ekyogera ku topiki emu ekyogera ku kubatiza ekyogera
ku topic yonna gy'oba kati ebyawandiikibwa ebyo n'obikuŋŋaanya naye omusumba wano kyeyagambye nti kati ng'ebyokulabirako abamu olwedde mubadde muli babuulizi abalala tugenda kubawa ku materials zino era mbadde njagala okusaba omuntu ayinayo kalaputopu angakako abantu kwe banaateeka obunuunansubi nze nkuwa omulundi gumu ojja kuwa abantu abalala naye wuliriza arrangement y'ebyawandiikibwa bino eri wakati wo n'omwoyo omutukuvu bwakugambye engeri gy'ogenda okubikolamu era ng'omusumba bwe yagala nti omulala ayinza okusoosa kino ate nazzaako kino naye nga tegwa owulira nti kino kyekyandikoze kitya kyekyandisoose kati mu Topical awo kiri wakati wo n'omwoyo omutukuvu okulabika nti ekyokuyiga ekyo kisobodde okukirondoola okukimalayo naye ebyawandiikibwa waliwo oluusi ebibeera ebingi kati ng'ebya sabbiiti biyitirivu naye n'ogamanya nti kati kino kigenda kunyamba okugyayo kino kino kigenda kunyamba okugyayo kino kigenda kunyamba okugyayo kino nooba ng'oli ku topiki naye ate n'osobola okukuuma obudde kale nno eyo yo gye tuyita topical sermon ng'ejjeeyo ekintu nti oba kwagala oba kiki n'ekijjayo n'ekimalirayo ddala bulungi eyo gye tuyitaani topical sermon era kumpi mu crusade ze tugenda okukola kumpi mujja kuba mu zi topical nnyingi tikati olwaleero nsunsula sabbiiti olwaleero nsunsula kubatiza kwegamba n'osunsula akantu ako naye ng'omwoyo bw'aba akulagiridde bw'okola otya bw'okikola illustration zikola bulungi nnyo bw'oba osobola okukikola gamba nze sabbiiti oluusi nnyinza obutakozesa bingi nnyo neŋŋenda bwe mmala okutuukako oba nti mu Luka 23:5 nga 6 neŋŋamba nti awo lwali lunaku lwakoki nga sabbaati enaakola etya njagala abantu wano 7 muyimirire mangu omu 2 3 4 5 6 7 muyimirire kati agambye nti olunaku olwo lwali lwakola ki ojja kusobola lwali lunaku lwakola ki nga sabbaati enaakola etya kati luno olunaku Yesu kwe yafa kazi yali gudu ki Good Friday kyotyo lunaku kyoludda ku Friday Saturday ate oluddako Sunday ate oluddako otyo abalamuluwa saazidde biweddeyo kati ne baba beera disorganized bwe bati naye ng'olina ekyawandiikibwa kimu nti nga sabbaati ekola etya ekitegeeza okusinda ku kyawandiikibwa ekyo sabbaati eriwo ku lunaku ki lwa Saturday kati awo ne kisooka ne kiviira yaabo kaakati oyinza n'obalekayo nga bali bwe batyo n'ogamba nti kaakati 24 olusooka Luka nti awo ku lusooka ennaku emmeka kazi Easter yaliwo ku lunaku ki lwa Sunday yeeno olwo nga wamutumya ddani Friday ti yeeno Yesu yazuukira ku lunaku olukola lutya lwebayitaani lwotyongole okuga nti kati nze bwe njogera nti olusooka nga mwe mumbuulira olusooka olwokubiri olwokusatu olwokuna olwokutaano olwomukaaga kati olwomusanvu yeki oluganda lumwe mba nsobola omusengula ne muteeka eri ne tulyoka tubala mbadde ku Topical nkozesezza ebyawandiikibwa ebyogera ku lunaku n'ogattamu ne ka illustration ekintu ne kikola kitya anaye Mukama abawa omukisa kakati ey'okusatu bagiyita Biographical ebyafaayo ebiki oba narrative kati eyo era eyagala okufaananako ngeri eyasoose
naye yo eno ejjayo story. Kati luli twajjayo ekinusu ne tujjayo na kiki, naye kakati eno biographical ofunayo kera ekyawandiikibwa naye nga kumpi kiri mu kifo kimu oba ebyafaayo ebiri geno eby'abantu oba eby'ekintu. Nati I'm sorry. Njagala kufunayo ekyokulabirako ekinayanguwa. Oba abaana ba Isirayiri nga bakola batya? Abaana ba Isirayiri muki? Mu ddungu. Nojja ng'ojja obalondoola. Lesoni eno yali oba yakatamu oba eyaki yakijjayo bulungi. Egamba noga nti baba bakayingira bwe bati mu nsi ensuubize. Ekyasooka basookera ku mazzi agakola gatya? Agakaawa. Kaakati bwe baba ku mazzi agakaawa awaddako ne balyoka badda ate awali enzizi 12 ez'amazzi agakola gatya? Agawooma. Ate awookusatu ne balyoka batuuka ng'amazzi n'agakaawa n'agawooma tegakola gatya? Nga gwali bwazi. Kati eyo eri biographical egezaako okukuwa nti tuli mu lugendo Yesu yatutambuza. Oyinza okufuna awantu ng'amazzi weegali naye ng'okukaawa gakola gatya? Kati Katonda yali yeerabidde wano n'abatuusa ate wano awali amazzi amalungi mu kifo ky'okuba ate n'abatuusa wala nga wo tewaliwo mazzi, waliwo luki? Lwazi. Naye mu bisatu bino byonsatule lwaki obituleetedde? Funa ekigenda okubikonnekitinga awali amazzi agakawa, awali amazzi amalungi n'awatali mazzi. Olyoke otugiremu ekintu kimu nti kaakati bw'aba Katonda yakulembedde tojja kunywa matana mubisi gwa njuki byokka. Naye ate ye ayina obuyinza okufuula amazzi agakaawa gafuuka agakola ki? Ate bw'ayagala asobola okutuusa akawali enzizi 12 nnamba ng'ate n'amazzi maki? Malungi. Ate n'akutuusa wala nga n'agakaawa tegakola gatya? Ye ng'ayina obuyinza n'obusobozi obujja amazzi omugga omulamba n'agujja mu ki? Lwazi. Kati omuntu onoomusigira ekifaananyi nti wera olugendo lw'entambulamu anything can do what? Can happen. But God remains as God and God remains as loving as he was. Kagamba ye biographical summon okwata ekitundutundu ky'olugero n'obeerako by'otujjamu ebyenjawulo ate n'ekibiyungayunga n'okikola otya? N'okijjamu. Njagala okukozesayoko ne ku bano ba Daniel, Shadrach, Meshach ne Abednego. Nabo osobola okubajjamu biographical. N'olaba nti babajje mu nsi yaabwe, babatutte mu Babuloni, baba castratinze, babajjeko n'amannya gaabwe, naye newankubadde kyali bwe kityo batuuka ne bagamba nti Katonda waffe ayinza okutuwonya mu kikomye ekikola ki? Kyakanomu. Naye ne bw'ataakikole egamba oba n'obakomyawo naye nga okutta ekitundutundu eky'ebyawandiikibwa ekiwerako n'osobola okutubuulira ebifaawo. Bw'ojjayo amakulu nekyonnyonnyodde oba otukoze buki oba otukoze bulungi. Kati eŋŋanga esembayo bagiyita textural. Kyawandiikibwa kitya? N'ate n'ekyawandiikibwa ekyo oyinza obutakimalayo kyonna. Ayina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'abaki? N'okwatako ko ayina omukisa. Essula yonna yabiri esooka eya Zabbuli naye n'ofunako ka ayina omukisa. Bw'oba osobola okukasunsula n'okakola otya? Kyetaagisaamu obumanyi eri abalina obusobozi oluusi n'obugira kigambo ekyo ekyakozesebwa omukisa kitegeeza ki?
ye kiki opposite n'omukisa bisiraani biri ludda wa begamba n'onnyonnyola akawandiikibwako katya Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa buli muntu yenna amukola ki aleme okubula naye abeere n'obulamu obutakola ki waliwo abakugu ayinza n'okumala sabbiiti namba ng'ali ku lunyiriri olwo lutya nti Katonda bwe yayagala eyo section n'ogibuulirako aliwo bweyagenzibwa ati n'okuwaayo n'awaayo no handling okuwaayo then nodda ku section eyokusatu buli muntu yenna amukola atya naye gwe bw'oba osazeewo okulubuulirako olulyo ezo zennyingo z'oyinza okuteeka mu samoniyo okwagala kwa Katonda okuwaayo okukkiriza okubula obulamu obutakola ki nga samoni eyo ekwata etera okubeera yakatundu kamu bwe kati n'olyoka okasunsula bulungi kale nno nga ababuulizi bannaffe kwegamba ezo z'engeri ennya zetuyinza okuwulira naye ng'oluusi tuyinza okugattika combination n'obeerako ekika kino n'ogattamu n'ekika ekirala naye ng'okozesa obukugu ng'ate n'omwoyo mutukuvu bwakola atya bwakukulembera kaakati kumpi akatundutundu ako neŋŋanga akamazi bwe munaaba mugenze mu kubuulira kuno kwa TMI n'okutali kwa TMI manya nti nkoze ekika gundi ate omwoyo mutukuvu bwakukulembere nga obuzibu bw'okuyiga okubuulira ye muntu okutandika okubeera eno ng'omusumba bwe yagambye wano n'ogamba kaakati oyo yali ku Topical naye asenga yakanyonnyodde bw'ati kaakati bw'oba si gw'oli ku stage fuuba okugaa nti Mukama kyennaawulira kyennaakola ntya kyo naye bw'obeera enoga naye kadde kyewali agasenga ayisidde wano ate awaayiseewo kati oba ofuuse omwoyo omutukuvu nsaba ngambira oyo nti tofuukanga mwoyo mutukuvu wabula kkiriza mwoyo gwa kyaba ayogedde omulundi ogumu nali chaplain mu ssomero erimu ababuulizi ne bajja bana mu ttaamu nga bonna bali ku lugero lwa Samusooni ne Dawudi naye nkukakasa nti buli omu omwoyo yamuwanga Eriya gye yakolanga atya kati gwe bodda onoga ati ate wano takutewo omwoyo ajja kukwatawo olulala kaakati muleke omwoyo akola atya akulembere naawe kennyini oyinza okumala kusoma noga akasonga kali nakeerabiddeyo omwoyo aba yabadde ayagadde okakola otya oyinza okukakozesa mu review enkeera banaebyo twalabye olugero lw'omwana eyazaabwa naye kino nakyerabiddeyo oba nebwotatugaa nti wakyerabiddeyo naye kino kikulu kyomwana ono yatuuka ekiseera neyeekuba mu kiki naga nti naagolokoka nenkola ntya ako keneerabidde ekyo kati kaleete ngaakola review enkeera ogaye nti banjagala anaga nti naagolokoka nenkola ntya neŋŋenda akati katugende ka section kano akangu ennyo kagamba nti prepare yourself gwe kennyini okuteekebwateekebwa oba okweteekateeka munzikirize nsomeyo ka quotation kamu wano akamwanya naffe Ellen G. White njakaza mu Luganda. They were not authorized to preach a single discourse except under the influence of the Holy Spirit. They had strict orders to tarry in Jerusalem until they were filled with the power from the on high. Here are some questions to pray over before you preach. Okweteekateeka okusooka nti abatume bano baali tebannaba kufuluma babaga basooke babeere mu Yerusaalemu omwoyo omutukuvu amale okubakola atya okubakkako kakati nno naawe nange tulina okusaba omwoyo omutukuvu atukola atya atukkeko era atukozese tubuulire obubaka nga twebuuza ebibuuzo bino wammanga. Is my life Christ-centered? Obulamu bwange Kristo ge masekati
Nsumba nsanyusa okulaba. Obulamu bwange Kristo ge masekkati. Kakati omulaba amanyi okukufumita akasaale ng'oli ku kituuti okuwulira. Naye Kisakye ojjukira bw'agambye omuntu gundi nti nno kino. Kubanga abagenda okubuulira tuli boonoonyi, ngambirako yakuliranye nti tuli boonoonyi abaddala. Kati ogenda kukola otya ng'otuuse mu mbeera eyo omulabe n'akujjukiza, naye Kisakye ojjukira bw'avumye omukazi jjo. Kati oveeyo otuule okola otya? Njagala nnyambako okola otya? Okitegedde essebo wangi? Omwoyo kyaba akugamba nti Kisakye weenenye, naye ng'ate ono Samoni bw'ekola etya? Mukama nsonyiwa ate nnyamba neetereeze. Eno Samoni nge bw'ekola etya? Waliwo oluusi lwe tufuna n'okusoomoozebwa mu nkuŋŋaana ng'ezo ne wabeerawo omuntu ng'ali possessed by the demon. By the way, tolekayo Samoni olw'ensonga eyo, naye waliwo okuba nga olukuŋŋaana luwedde wenaga naye gwe wakubye ne mukazi wojjo. Bamanyi okubyogera kuba Setaani yaba yakikukozesezza jjo. Bw'otabaakinga off n'ogaa nti banaye Setaani ategedde. Oyimirira n'ogaa nti kituufu kyabaddewo naye Kristo nakyenenyezza mu Kristo. Era amazima gennyini owangula ani yali akikozeeko? Omulabe bw'atakufumita n'ogamba kituufu namukubye kanziruke, tokita. Gamba mu Kristo nalokolebwa. Ebibiri yange yabikola atya? Naye mu linnya lya Yesu muveeko. Era ekyamazima olutalo olutera okubuwangula. Kasi oli kye yayogedde kasi ojjukira nti Yesu gy'ali aba ayagala weetereeze. Ekibuuzo ekyokubiri kye weebuuza, is my motive right? Ekigendererwa kyange mu kubuulira kituufu? Oba nange Kisakye bandabekokko n'ekirala njagala kuvuganya musumba oyo Sembuuso omanyamu kakati nga wagenze mu kubuulira kuganya nange bankole batya? Ekigambo kye bayita amalala gakulembera ekigwo. Kale ekikutwala ku kituuti wali Kristo asobole okukola atya? Okumanyika. Era y'ensonga lwaki entalo ezibeera mu njiri muno tozeetikka. Oli bwakusoomooza kati nga bwengambye oba oli alina emizimu n'akusoomooza, ntalo si zizo. N'okusaba kuno bwe mutuuka okusaba kwegamba tobyetikka nti banne nja okusabira omukazi ono aŋŋambye tazaala, bwe binaagaana ngenda kuswala. Ngambirako oyo nti si gwe oswala, nannyini mulimu ye nannyini mulimu. Gwe waayo essaala ng'omulalu ng'omuki Katonda waffe omuzaana woona aŋŋambye nti tazaala, yakamala mu bufumbo myaka 30. Gwe olina obuyinza ku mbuto, kyoyagala kikolebwe. Bw'oba oyagala muwa omwana wa Yesu Kristo Mukama wa gwe ng'okita. Teweetikka. Oliraba wayise ebbanga ng'omukazi kali musajja gwe wajja n'otusabira munnaye Mukama yampa omwana aluwa guno. Motives za kusitula ani? Kristo. Olumu nasabirako ow'oluganda mu nnyumba emu ng'ennyumba erimu emizimu. Ennyumba twalira mu kurusedi awe Kawempe. Kakati nga tugenza okutambula. Kakati ng'ennyumba eri buli agiyingiramu abantu be bafa, buli ayingiramu afiirwa omwana, buli ayingiramu. Kakati ng'ate tuli mu effort. Kati neŋŋamba akole ntya? Ekintu kino nkireke kiyiike oba Yesu yazze kwekulumiza? Konze Katonda waffe ennyumba eno gwe eggulu n'ensi byani bibyo. Ennyumba eno ow'oluganda ayagala okusulamu omwana omu ku baana obanga kwe kusiimawo nsaba osiisire wano oteekewo amaanyi go ow'oluganda asobole okukola atya? Mukadde Mutebeyo n'ayinza okuba oluganda yiga amujjukira ng'ate twali mu crusade wakati
nengamba Oluganda tireeta ebintu weba naye nga mulimu ngamba bannaye omwana we bw'anaafiira tusanagamba Katonda ate yali alina abaana bangi tusanagamba kino si kyange kyani kya Mukama. Oluganda yasula mu nnyumba eri emyaka gye yayagala okutuusa lwe yakola atya. Kale nno ebigendererwa byo gwe kkiriza nti Katonda yakola atya. Ekibuuzo ekyokusatu, do you love your listeners? Kyekiri omusumba kyeyagala nti kati mbakuba bbomu ate obakuba bbomu baagale ate naawe njagala ofuna ekisa mu mutima gwo. Abantu abo nga bwe nkugambye batugambye bambi bo bamanyi basinza Katonda ow'amazima ate batusinga n'okuba ne motives entuufu. Kaakati baagale beera n'ekisa newankubadde olina obbabuulira amazima naye kwegamba kambakube musinza ebinakali mmwe newankubadde tulina okwogeza amaanyi naye baagale. If you do, they will generally love you and your message. Wuliranga obaagala, wuliranga obaagaliza eggulu. Ekyo kyesabire Mukama akikuwe. Akasonga akalala, is your objective clear in this sermon? Kiki kyogenderera mu bubaka? Obajja ludda wa obatuuse ludda wa? Omwoyo omutukuvu akugamba kubayigiriza ki? Kwegamba ate obubaka obwo naawe muggwe bukolako omulimu. Buli lw'owuliranga obubaka obwo naawe mmere gy'oli kirina engeri gye kijja okukuyamba ate n'okutuuka ku bantu abalala. Kale nno olw'ensonga ezo gwe kennyini weeteeketeeke okuyita mu kusaba. Njagala kusembyayo kano omusumba Sembusi akaddako bankayewo. Kaakati muwulirize kano. Bwe nali sinagenda mu theology nali ngamba nti neetaaga nnyo okumanya Olwebbulaniya. Kituufu birungi nnyo binyuma, naye omubuulizi akyasinze okubeera omulungi ye Yesu Kristo. Eyakozesaako nti akagambo apostolos kategeeza ino. Samonisize temwalimu apostolos babutizo. Kituufu tukakozesa ereeraawo. Kati kigambo kya Luyonaani abasinga obungi kyebalekayo mu nnimi zaabwe nga tebaki, naye amakulu gaakyo kubati kunnyika kunaaza. Naye kye ŋŋamba akoko tukakozesa akabaputizo, naye bw'ogenda okuteekateeka obubaka bwo newankubadde tugenda bbawaako ekyokulabirako, gwesoma ebintu ebyo by'owulira nga tomanyi bwe babinnyonnyola bulungi bikola otya. Ne bw'onaakozesa ekyawandiikibwa eki naye ng'omwoyo omutukuvu yakukulembedde, emyoyo gijja kulokolebwa kugamba ku kyabaagalwa. Bino 30 byesonyiwe. Ekyo ekimu ky'owulira nga kikola amakulu mu bulamu okusinziira ku mwoyo omutukuvu kijja kumala. Omusumba Sewula yatunnyonnyola amaanyi g'omwoyo omutukuvu n'atugamba omulundi ogumu okusinza kwali kugenda kubeerawo, naye bambi enkuba neekera neetonnya nnyo, priest n'atasobola kutuuka mu kkanisa. Kaakati abooluganda ne bayimba, bwe baamala okuyimba ne bakoowa ne bagamba neetuddeyo, naye waliwo ayinza okutusomerayo ekyawandiikibwa kyonna. Owooluganda omu kwe kusituka n'asoma ekyawandiikibwa. Timutunuulire nze mwe mwenna enkomerereza ensi mukole eki? Nga mu audience mwalimu omuntu eyali yeekooye ng'agenda kwetuga, naye n'agamba kangende mu kkanisa mpulirizeyo Katonda ekigambo kyonna kyayinza okukola atya. Kati bwe yawulira ekigambo ekyo nti mutunuulire nze mwe mwenna enkomerereza ensi mukole mutya mulokoke, n'agamba Katonda ekitegeeza gyali atugambye tumutunuulire, nange kansigale ndi mulamu nga mukola ntya. Oluganda oyo teyeetuga era n'atunira Katonda n'okulokoka n'akola atya, n'alokoka. Kati it's not the amount of words or the amount of scriptures, but it is the amount of the Holy Spirit. Gwesaba omwoyo omutukuvu
bw'anaakutuulako ne bwe kinaaba ekyawandiikibwa kitya Katonda ajja kulokola abantu be nga tobeetisse. Kaakati munzikirize ngende ka section akookusatu, the preacher gwe kennyini omubuulizi. Otuuse okubuulira ogenda kukola otya? Waliwo abalabe b'obubuulizi. Omulabe asooka bamuyita okutya. Kyokka mbabuulire, abantu nga bakwegesa amaaso batiisa. Ekikubiri, n'oyita abantu ne batakola batya, oba tetwayise bulungi, oba tetwakoze tutya. Ebyo muzze mubiwulira mu mulimu, muzze mubiwulira mu stories ez'enjawulo. Ne bateekateeka olukuŋŋaana, abantu ne bagaana okukola batya. Ogaba bannaye ndowooza ebizindaalo tugijjeeko. Senga abantu tebazze naye ng'ate mwateeseteese olukuŋŋaana, okola otya? Njagala ku mikono. Ennyabo ku kabiruko wawandiiseeko ekyokuyiga ekyolunaku, tukikole tutya? Ani atanamba ku ansi? Essebo. Otyo? Otyo? Essebo. Kati nabo bakereete baliiwo. Otyo oluganda lukyayogera kituufu oba si kituufu? Kola otya? Buulira. Kola otya? Yatika. Okwatikira mu bbanga okwo kugenda kuleetera omuntu ataatazze okuba naye omusajja ayogera n'ani, ateekayo amatuuge ayogera nno nantebe n'ebiki oba yakudde eddalu. Mu kwebuuza n'okwewuunya Katonda agenda kukola ebyamagero mu ngeri ekola etya? Sebo nga tusinaba kuwakakisa, omusumba Luguli yanyumyako ko gye bagenda okukola omulimu mu nsi emu, nga bayimaamu n'abalala bayise mu bantu baga mmwe okubalabayo mmwe tujja kubadda. Kati bano bo ne batumbula emizindaalo, mbw abantu baatuulanga eyo mu mbalaza zaabwe, baatuulanga eyo mu nsiko ne bawuliriza obuki obubaka. Bano ne bamaliriza olukuŋŋaana ng'amazima tewali muntu n'omu alinnya mu lukuŋŋaana, ate nga lwali lwa mwezi mulamba. Lwatwala ssente mpitirivu nnyo, baali bamanya ekibuga kirimu abantu bangi. Ne bamalako ennaku 30 nga tewali muntu alinnye mu kiki. Ne buli lunaku yakalakatanga Samoni nga bweri supposed n'akola atya. Era ne bavaayo ne bamugana naye musajja gw'osse ssente zaffe okoze bubi nnyo. Olukuŋŋaana olulamba twakugamba tutwale egindi. Omwoyo omutukuvu yasalawo ebintu bino. Mugamba muti abaagala. Mbunga wayise emyezi oba gyali 3 oba 6 ne batikka bbaasi 6 nga bagenda babuuliriza waava omubuulizi oyo. Bagamba nti tuli eri twasalawo dda, nga baatandika okwesabisa bokka, ng'ekibuga kyonna kyakola kitya? Kyakkiriza Mukama waffe. Bali abaabagana nga tebakyalina bwe babagaana nga balindiridde okubabatiza. Bwe baamala okujja bano ne bajja okubatiza, baabatiza okuva ku makya n'abantu ne balekera awo n'okubala, naye ng'abantu bonna baakola batya? Bakkiriza. Therefore sezimu oyinza okukola koolo ne wafayo omuntu omuto mu maanyi n'ogamba bannange netumala esente zaffe miliyoni 12 ne wavayo omuntu atya? Omusumba omu gwe bayitanga Bazara, mwefoti eyali ehoyime ennambe yamala emyezi 2, mwavaamu omuntu atya? Oyo
Dr. Bazaala yekka bw'ati Katonda ayinza okuba ng'oyo gw'ayagadde okukola atya okujjayo. So akagamba ako kenjagadde okukoonako kagamba nti okutya totya kyonna kyonna ekinaabaawo. Olulala twalikuko mu zeefooti eyo mu Luweero naye nga buli lwe tuba ogenda omubuuliza agenda okusuka bwati n'enkuba ekola etya noganaye Katonda naawe omanyi twazze kubuulira naye kakati mu kiseera kennyininyini omuntu gw'agenda okubuulira enkuba n'eryoka eyika ate biri ebidaala byabeerangako bubeezi bubutuutu bwe twati bisansasansa kakati mugane Mukama oba gw'osaala kizoowulira naye kikwewuunyisa ku bitebe bino ebisite bye twagiranga twatekanga mu ttaka nga tubisiimuula tukozeseza zi uniform ne tusiimuula naye nga bwogane Mukama oba gwe bantu kiboowulira n'enfooti eno ennyininyini twasaba n'okusaba n'okusiiba naye mu ssawa ennyininyini mu mbeera efaanana bwetyo ey'okutonnyolokoka kikwewuunyisa bagendanga okumalako samoni nga attendance nene okusinga ku lunaku olw'omusana okutuusa yenabuuza nti ate kiki kyati akasana bwe kayaka ng'abantu baddayo mu nnimiro nga bagenda okulima kakati naye enkuba bwe yatonyanga olyaga ati ani agenda mu musulo ye tugenda eri mu baseveniside ng'abantu bagenda mu baki bw'olaba Katonda talinamu buleeni naye nga omwoyo omutukuvu gw'aba akola atya efforts endala bwe twazikolanga mu ssaawa yennyininyini ng'omubuulizi agenda okutandika okwogera amasannyalaze ne gavaawo n'ogamba kakati Katonda naye naawe biki by'oliko twakusabye waliwo n'ettiimu esabye eri wali twasiiba n'okusiiba kazi asirisa emizindalo gyonna gyonna egiri mu tawuni guno ogwammwe gukole gutya ne mulyoka mukuma kajenereta bwe kakatayaka bwe kakabwe ne kalyoka kakoleramuko katono obugambo obutono bwe mwafulumyangaawo nga butuuka ku buli mutima gwa buli muntu akola atya kale nno bw'oba ogenda mu mulimu gwa Katonda ngambirako oyo nti si gwe nannyini mulimu waliwo nannyini gwo tobyetika ekintu kyonna kivolongoto kisobola okujja naye Katonda aba ali mu ofiisi ng'akola atya kale gwe ng'omuntu weeteeketeeke bulungi naye nga oteekateeka ebirungi n'ebibi biyinza okukola bitya gezaako okubeera ow'omukwana eri abantu bonna n'omuntu eyatuggubala gweyita ku bantu era nga politician banaye mbalamusizzaako Mukama waffe essebo mukyebaleko ssebo eryeggume eryaffe tulikola tutya tulirekayo naye n'ogezaako okubanga osobola okwogera n'abantu bonna kubanga ekyamazima olina by'ozza okutunda kale olw'ensonga eyo weegendereze okubeera omuntu ow'omukwano twatambulanga kubanga era mujja kutambula okulambula ku bantu naye bw'otuuka mu bantu era tutera okubeera mu ngoye eziyinza okukkiriza okuddugala kwegamba otuusa awakana ne bwekubadde kabadde kavula mu ttaka okakwate okasitula okeetuuzeeko bannaye omwana addugala ate weeraliikirira kwegamba ate tomala kusiimuula ssebo woogenda kutuula bakuleetedde akatebe noyisaako akagalo nomala okufuna wazze n'akatambaala awo nyambako n'olyoka osiimuula olyoka otuule ku ntebe obisse kubanga otulaze nti tuli batya nga bwe yakula ate teweeraliikira gwe kyokola kutuulako haafu ate buteesiitasiita n'omanya nti nze mmanyi wenkoze eki wentudde n'onywerera wembozi yonna ng'oli mu kafo katya okutuusa oli ajja kulaba nti bambi obaagadde nga bwe bali n'ositula omwana we n'okola otya bw'osinkana oli ng'awaata muwaatireko gwasa okuwaata muyambeyambeko kwegamba oli mutembeeyi ngambirako oyo nti ffe tuli batembeeyi tulina bye tutunda kati tofaayo oli byakola ekikulu kwe okuba nti babuuza byokola otya byotunda kati gwe beera sitedde mu mbeera ezifaanana bwe zityo
abantu abalala bwe tuba tutuuseyo nga ku maduuka eyo beera sitedde ogambe nti naye senga tubadde tusaba n'omuntu ono ku dduuka ne bamala babba ekintu kye. Kaakati mulimu ebintu bye tukola nga tebibadde bya bulijjo. Osanga omuntu ku mulimu gwe mugaa tugenda kusaba naye nga tetuzibiridde. Amanye nti bizinensi y'ebintu bye byatunda essimu tewali agikoze eki azibbye. Ate Saala nga nnyimpi kubanga ekyamazima si buwanvu bwa bigambo na bungi bwabyo bwe bujja okuleetera Katonda okukola. Mukama Katonda ffe nkwebaza kubanga otusinganyiza ku mulimu gw'omuddu omuzaana woono nga bakola emirimu bongera emikisa giva gy'oli kubanga wagamba nti abazimbi bwe batazimbangako oba abakuumi gwe bw'oba tokuumye tebakuumi. Nsaba obakuumireko, nsaba obabeere bwa Yesu Kristo Mukama wa obagamba nembagaliza emirimu emirungi. Kwegamba beera muntu ajja mu mbeera zonna. Enkozesa y'ebigambo kwegamba nayo gyegendereze bibeere nga bitegeerekeka ate nga tebyesittaza kubanga ate ebigambo ebinyuma oluusi bibeera nga ebiwemula naye kakati weegendereze osobole okukozesa ebigambo. Weewale nnyo okukozesa mwe mukole gwe muti mwe. Mujjukire Saala za Danyeri ngaga nti onoonye. Kozesa ebigambo nga naawe mu kinenye ekyo mwoli awo ajja kukitegeera. Katonda nsaba oyambe abantu bano obayambe bategeere amazima obayambe badde bakomewo gy'oli bave mu kuzikirira kwe balimu. Abantu gwe kakati oli mutuukirivu oli eri watuuka dda ne mukulu kituufu. Mukama tuyambe twabula ffenna ng'endiga naawe aze okutubulya wakola otya. Tuyambe tukomewo gy'oli tusobole okulokolebwa kubanga obulokozi bwaffenna otuwa omukisa ne bayambe wazze kutugudaalya. Mwani yabagamba nti mwe batuukirivu ng'ate nawali Museveni sida munnammwe yagoba omukazi n'aleeta omulala ffenna ne kitutunya nga kyali kiki. Kaakati naawe gezaako kubeera nga ebigambo byo obikozesa mu ngeri efaanana bw'ekyo. Eddoboozi omusumba yalyogeddeko dda. Togezaako kwogera mu ddoboozi lya mulala ate tulikaka naye yogera nga bw'oli kubanga Katonda yatumye ggwe. Ekyo kijja kukusobozesa okukola obuweereza buno. Waliwo abamu ku ffe nogezaako oyogere nga pasita Kajja, pasita Kajoba, pasitaani. Beera ky'oli kubanga Katonda yakuyitanga bw'oli. Kubanga kino kiri nnyo naddala mu balokole begane bajja toleeta mu bintu bitali bituufu olw'okuba oyagala okufaanana ng'abalala. Yogera bulungi nga ggwe bw'osobodde nga Katonda bwe yakutonda kubanga ekyo bwe kiri. Naye nkyaddayo ku muntu ggwe kennyini muwulirize zi percentage zino muziwulirize. Abantu bawuliriza era ne basalawo okusinziira ku nsonga zino. 7% of the speakers communication from the words. Ebigambo bitwala 7 ku buli 100. Naye the manner of speech 38%. Engeri gy'oyogeddemu ebigambo byebimu naye n'obyogera mu ngeri za njawulo abantu babitegeera mu ngeri za njawulo. Ate 55 ng'ogattise facial expression ne bodily movement. Mukama waffe bwe yakuŋŋaanya abantu nga bali ku nnyanja nga batudde awo ne balyoka bagamba gana bokka nti ani ono. Omwoyo omutukuvu n'alyoka begamba ng'ebigambo byo mulimu okwambuka mulimu okuserengeta naye waliwo lw'oyogera nga teepu bw'oti
okukakkananga n'abantu beebase bwe baba bakuyambye okusigalawo. Olina woolina okuttira ku ddoboozi. Kino kankinyumyeko kyali mu kkanisa eno yennyini. Waliwo akasumba akajja mu kifo ky'omusumba waffe nga ffe twagala omusumba nga batuleetera akaki. Akati nkyogera bwe nti kubanga ffe twali tulina omusumba waffe nga ate batuleetera akaki. Kati ate kaali kampi bwe kati nga Kisakye nga ate kaddugavu. Akati mu kkanisa eyo yennyini nga bweri bwetyo twali baana bato, nze nakulira wano. Akati akasumba nga kayimirira ngambirako oyo nti kaali kaddugavu nnyo ate nga kampi. Akati akasumba akalyoka katandika okwogera, njagala okutuusa okulamusa okuva mu baganda bammwe abeeyiganga abeebusoga abaawa, ate ne katukolera ddala bubi. Tukimanyi nti kati ate katukulira ebyawa ebyeyo. Akasumba nga katandika okubuulira, kabuulira ku bantu abaali batambula ku lugendo ku lyato, naye ejjengo ne lijja ne likuba eryato ne likola litya. Mbu ne wabeerawo abaakwata ku bipapajju, naye nga mu nnyanja mulimu obwennyanja obwabalumanga. Abamu ne batuuka bwe baatakulanga bwe bati ne bakola batya, ne bavaako ne bagwa. Naye ne wabeerawo omuntu omu eyasigala ng'akutte ku kipapajju ky'eryato. Obwennyanja ne buluma ne bikola bitya, n'amalako ennaku 3 namba naye ng'akutte. Naye akasumba kali bwe kaali kabuulira nga kamenya okutuuka sitole ne kattira eddoboozi. Abakristaayo abamu baali batudde wabweru nga beetamiddwa batuleetedde akasumba batutte omusumba. Gamba oyo nti musumba, batuleetedde akaki. Ne kalyoka katta ku ddoboozi. Kati ngenda okulaba nange nafuluma wabweru, kubanga abamu ku bakadde baffe baali bafulumye luddawa. Nagenda okulaba nga bajja ku madinisa bati kuba bawulirize. Okumanya eri yali Samuel n'okutuusa kati nkyagikola ntya. Bwe kagiranga ne kaddayo ne kambuka waggulu bwe kati, ate ne kalyoka katta ku ddoboozi. Ne tuva ne mu madinisa ne tutandika okuyingira mu soolesole omwomu. Samuel yagenda okuggwako nga audience ffenna tuli luddawa. Mumbuuze nti byaggwa tya. Ngenda okuwulira abantu abakulu nga bafuluma nga akasumba kamaze. Why? Omusumba abuulidde. Mu Samuel emu kaali kamaze okukyusa erinnya okuva mu ki nga kafuusa omuki. Mukama nsaba akukozese obubaka agaye nti twabadde tulowooza nti bazze kutuvuma, naye munna balina obuki obubaka. Mukama eyakutumya ajja kukukozesa obwa Yesu Kristo Mukama waffe. Musumba yange owumbewumba ekintu kino. Ebibuuzo newankubadde sikamaliza eyo naye era kale bwakiri. Kale kanyongereko 2-3. Ennyambala omusumba yenyogeddeko dda. Dress invisibly. Neatness, good taste and simplicity should be the rule. Kwegamba tosukkiriza okubeera wansi ate okubeera waggulu ennyo. Kituufu essuuki yo girina pima audience yo, oleme ate kugenda ludda waggulu nnyo. Beera awo wakati kwegamba oleme kisukkiriza
bamanye nti naawe oli kitundu kubo. Kwegamba obeere nga ate abantu tebajja maaso ku bubaka ate ne babuzza ku ngoye. Waliwo ebintu oba oli mukyala ennyambala ya beeresho enyuma abantu nobalaga nti ebintu mbirina nate tujja kuva ku samoni ate tutandika okutunuulira ebintu n'okubifumiitirizako ekisusse kuwe twandikoze tutya. Sikaati bw'oba osazeewo okubuulira mu sikaati katuleme kulaba kisambi nate bw'otagira nnyo tukulaba oli muwala muto ate n'okuyambala ate Mothers Union. Kwegamba beeraawo wakati ate si Mothers Union n'ate si sambisho. Kwegamba nga obuzaabuza enfaayo mu ngeri y'enjogera y'ennaku zino si kyo. Kwegamba obeere nga ng'ofiitinga kwegamba okuumya ekitiibwa naye ng'ate oli decently dressed. Ekyo kyandikoze bulungi nnyo. Engeri endala okwambala nkwogedde entambula enjogera kwegamba bibeeramu gesture kumpi nazoogeddeko dda. The more strongly you feel about the sermon, the more you will naturally use gestures to convey your feelings. Leka kubeeraawo n'obeera ng'omuti omusika mooli kwegamba oli ku kituuti kyo. Bannange Yesu Kristo yagamba ebigambo bino n'agamba nti Mukama waffe agenda kukomawo abaagalwa. Yesu ddala ddala kituufu amazima agenda kudda ng'omusumba ono bw'alindiridde naawe lindirira. Ate obeerangamu waliwo omukyala eyatusomesa mu P1 yabanga ali ku 1 mu ddeemu 2 3 n'awulira ennyonyi ng'eyitawo. That is an aeroplane. What is that? Kwegamba beeramu somehow ow'ebizindaala aba ayitawo. Beerako engeri gy'okiyingiza mu samoniyo mu ngeri yo kireme kubatwala birowoozo obalaga nti okitegedde weekiri naye ate beerako kyokikoonako oyingize eno mu babaka bwo okola otya. Bw'obeera insensitive tekikola bulungi. Waliwo abalwana oba abakola kiki kwegamba nekikibeeranga abatalwana. Kwegamba beerako engeri gy'ogira nti kakati mulaba bannangabo abantu obutasonyiwagana obutakola kiki okukakana nga tukoze tutya nga tulwanye kubanga babadde bonna bakola bonna ku siteegi. Naye kwegamba bannaye Mukama atusaasire twetaaga Mukama. Baliwo abagamba twetaaga Mukama kono bakola batya. Kale beera sensitive ku bigenda mu maaso okozese ebigenda mu maaso ate ne mu mbeera eyo kijja kukola bulungi. Twegendereze. Waliwo abamu kufa abalina zimannaisim ezitali nnungi mu nsaasire okuleetayo ng'ekizampu. Abamu kufe twamanyiira ng'olina engeri gy'oyoola engoye bw'oti eno nga samani wegera maaso n'okola otya oba n'obeerako bw'otakula oba bw'osunaasuna wano. Abantu bajja kuva ku samani badde bw'ebyo. Kwegamba weegendereza obuzeezeza obwo obuyisayisa. Naye bw'oba oyina bw'oweereza nabo nabakugamba nti naye oyoola empale lekeraawo leka kugamba nti omwoyo yavuga. Ekintu ekyo kikola otya mumpeyo ku bumannaisim obulala bubiri bwokka ng'akaliwo akalala akatanyuma kojjange. Kusokola mu nnyindo. Kakati Yesu Kristo n'agamba kwegamba n'ogira mu nnyindo bw'otyo akalala Imana ng'otudde n'obanga gwa amagulu go gali bwe gati bakyakwanjula. Omubulizi waffe ng'ena amagulu gakola gatya gali gati
kamanalizimu akalala ennyabo kaakati abooluganda Mukama yeebazibwe n'obadala ng'okutte mu mpale mpozi ng'ojjamu bujja Katambala naye okwogera n'abantu ng'okutte mu mpale ekyo tekiweesa Katonda kijje kitiibwa munyongereko bubiri bwokka bwokka kintu kino yes maama Miiro buli kaseera ali mu kutereeza kika buli lwe tukwata ku bitundu bino bannaye tuba tuleesa obuzibu ebitundu bino byo tubirekere Mukama bwe biba bikusiiwa Mukama akubeere bubeezi byo bino ebitundu nga tuli ku bituuti tubikole ki tubyesonyiwe ebyo ebintu tubireke mu Mukama waffe Yesu Kristo ye mwannyinaze kakati abaagalwa kamanalizimu tugirekeraawo awo tuvuddewo kakati twagala kuwunzika bannaye batugambye ekimere kiringanga ekiyidde twewale okukolokota twewale okukola ki naye tubuulire bubuulizi nga bano bannaffe Abakatuliki nga bano bannaffe Abasiraamu okujjako ng'oleeta kituwaana nze waliwo oluusi lwenjogera neŋŋamba nti abaagalwa tubeere nga tutya Katonda tubeere nga tusaba nze njagala nnyo baganda baffe Abakatuliki bw'aba tannaba kuyingira mu takisi n'abuuza nti enegende Kampala nti naga nti mu linnya lya Patiri n'Omwana n'Omwoyo Mutuukirivu nti olumala okutula era ng'aga nti mu linnya lya Patiri n'Omwana n'Omwoyo Mutuukirivu twalaba ng'awo batambula ne Katonda buli wabalaga bw'oba otuwa akatuwaana katukola otya baganda baffe Abayisiraamu abatannaba kuyingira mu mmotoka ngaga nti bisimillahi rahmani rahim bw'amala okutuula era ng'addamu ng'ayita Katonda nga nti bisimillahi rahmani rahim abo baganda kwegamba bw'oba oyina kootuwanga katuwaana ako kakola otya katuwe naye totukolokota nga bano abasinza ebifaananyi kwegamba ekyo tukyewale era tuleme kukitambuliramu abaagalwa Mukama atusaasire Mukama atubeere audience yo gwe osobola okugenda tandikira ku bintu ebitwanguyira naye okubaako engeri gy'ogenda kwegamba okubanga otambula wamu naffe obanga otambula wamu n'audience yo kikola bulungi nnyo kale nno nsaba Mukama atuwe omukisa nga tukola omulimu guno tetuyinza kubimalayo naye olw'okuba Mukama yatuyise Mukama ajja kutukozesa njagala ebibuuzo oba biki abalina ensonga ku bye tuyizeeko wano muyimirire genda kugira mangu kuno ngenda kubala ngamba eno sebo gwe namba 1 2 3 4 5 6 7 8 kojja 10 11 12 13 mukyala 10 n'abana 15 naye ekibuuzo kyo baba kibuuzizza tolemerako nze mukyambigo David ekibuuzo kyange kiri ku nsonga gyogeddeko ey'ennyambala nsobola okubuulira nga sisibye taayi oba nga sambadde kooti ekirala ku lubaani nezikozesa buli alina ekibuuzo ajje wano tulabeka tubuuza lumu musubaddemu lumu wate ogwo ojjako oti wano kubanga kumusanga kujja kuyamba n'abantu bakuwulira obala yekwata wano ekibuuzo ekyange maze nsaba musumba ayogera okututa
kutangaza kubanga guno nako guzuuse nga muzee omuntu omubuulizi abeera agenda okubuulira mu kiseera kya samoni ate n'alandaga ng'atandika okwanjula n'okwanjula omukyala wagala wumbireko simanyi injinia gundi kutumidde n'asooka atujjako agenda otuuka okwanjula ekyokuyiga nga ffe twavuddeko dda ekibuuzo tusaba kulungamizibwa ku nsonga eyo kuba abasinga tukikola omuntu bw'abanga agenda kukulira n'alandandaka bw'ati aba akoze bulungi kigwana tekigwana nsumba nsaba wabeerewo enkola nga bwe tugenda okuzimba summons nga ziva wano ate abalala mwogera bannange toddamu bibuuzo kuddamu kwa musumba oba olina ansa ajagamba lwayinza okuyamba ku kibuuzo kino ng'oddamu naye katuulize tumanyiddwa ennyambala yaffe lwesa katonda ekitiibwa wano tukyali mu Kampala Central Zone nsaba ebeera enkola tugambe nti tugenda kwambala abaami bwe tuti n'abakyala bwe tuti tuleme kubikkiriza ate ono ayinza okwambala bwati ne bwati ebeera enkola atasobola bwati sooka oleke kiki oyagala okwogera ku kooti kanzu kiki oyagala kuyita bulatabulabi kubanga tutera kwambala suuti oba kooti yaki nampale taayi woleeta ebingi oba oyogera ku ki oba oyogera ku kawunda wakita ogamba nti musumba gobadde okitegedde kale sitanda kale sebakite sirina kibuuzo naye nyongereza ku byasoose okubeerawo kugamba approach eri abantu betubuulira omuntu ayinza okuba nga akwatiddwako mu congregation n'ayagala abuuze kati bw'abuuza ate naawe n'omuddamu n'ekibuuzo awo enjagadde katutangaazeemu yesu yabuuzako ekibuuzo kale naganange kambabuuzi kale nsumba yajja okuddamu abaluganda mukama beebazibwe nze sizza kubuuza naye nzize kusiima kyentegedde olwaleero omulimu guno ogw'okubuulira enjiri ntegedde kimu nti katonda ye yeekolera omulimu gwe ffe tuli bikozesebwa yensonga lwaki njize nti okukkiriza kwange trust nina kukiteeka mu mwoyo omutukuvu ye ne yeekolera omulimu gwe amiina abasiima ono abasiimidde Thank you.